abantu baagala ebyonoonese naye ensonga za Balteza ebbanga nazo zituukidde ddala waggulu abantu okutuuka ku extent etandika okubeera nga bamukolamu challenge nontonuli era ey'amalusu kanene ak'okuwandulako SMX ndabye kana akokukombako okuwandulako ku ngalo then nafuna engeri gyatetenkanya obulamu mwana wattu abantu batansedde okubeera nga bakakolamu challenge. However ensonga za HIV results ziyinza okubeera nga zigenda kukomawo olunaku olwaleero. That means olunaku olw'enkya walino ku SMX media naddala mu abasubscribinga neera abafollowinga story ya ebbanga nyinza okubeera nga mbaleetera results okusinziira mbu omusajja ono bonna obutambi mbu ababulabako omusajja ono yali tayambala obanga takozesa bupiira. So okubeera nga yali takozesa bupiira kyaraisinzeewo concern omusajja ono mulamu oba si mulamu oba yali ng'atambuza kawuka. So tesi bamaze dde okubeera nga bazikola neera nga nsuubira ziyinza okubeera mu public olunaku olw'enkya. However abantu ng'ezo tebanabeera nga bazirabako bakyali mu kugendera ddala mu maaso n'okubeera nga bakola challenge. Nze ntya abantu ba mirundi ebiri ekisooka omusajja azinga emikono n'agiti oyo mutiira ddala. Kati olaba n'abakyala batuuse ku extent mwana wattu ekola challenge z'ono omusajja omanyira ddala ensonga weewaawo. Despite okubeera nti n'ekintu kye yakola obuzibu obuliwo tetujja gamba mbu oba kwegamba omanyi okubeera ne mixed feeling ku nsonga ye ogamba kye yakola kibi naye nzo gamba kyeyakola si kibi nga temuliimu wo nga temuliimu maama wo nga temuliimu sister wo nga temuliimu mwannyoko oba n'abasigadde naye ate n'aba abantu bennyini be yakozesa baali baagadde tekuliko n'omu gwe yakaka. Kati awo n'obeera ne mixed feeling tu abantu bonna bwe yarekodinga katambi baali bakimanyi mbu warekodinga nga n'abamu essimu we yagirangamu oti nga nga ndaba ng'erekeddeawo recordinga ng'omukulu agenda agitereeza ng'eddamu recordinga. Kati awo challenges kazinyume olunaku olw'enkya ngenda kukolera story ku results eza HIV we zinaaba zifulumye. Ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane tojja